Tugende mu Church by Daddy Andre. Akayimba ako gwe wonna woli ng'oli waka ne mukyalawo yessaawo omuyimbira akayimba ako omugambe tugende mu church. Ate era obeere ng'oli serious nga kyoyogera okitegeeza osobola okuba nti otwala mukyalawo afuke mu church afuke omwagalwawo mu butongole. Tugende mu church. Olunaku lwa leero twagala kutunuulira mbeera y'ebiragalalagala oba drugs among the youth. Naye nga ku luno tugenda specifyinga tutunuulire tobacco yekka. Ensangi zino abavubuka bangi bettanidde ebiragalalagala mu ngeri ez'enjawulo. Abamu babinywa, abamu babikola ki, abamu babyekuba, bakola batya. Tulina case in point gye twanditunuulidde ennyo ye ya Jackie Chandiru kati essaawa zino nga ali Nairobi awo Kenya. Yali mu rehab byonna agenzeeyo paka yataalibwa okuba nti atereezebwa. Naye Jackie Chandiru y'omu ku bakozeseza ebiragalalagala under the celebrities oba celebrity life. Omulala twanditunuulidde Cutica ye y'omu ku bakozeseza ebiragalalagala bano mboogera because abasinga mubamanyi mubategeera. Bwe naagamba nti katutunuulire sesanga tomumanyi tomutegeera. So njogera ba icons at least abakoze kulinnya ba celebrities abamanyi, so that naawe wetuba tukubuulirira omutunu yagamba yali mu mbeera eno naye ali mweno kino nkiyigamu kimbinywe sibinywa. So Jackie Chandiru yali emutuusizza ne ku mbeera ng'ayagala kufa oba ng'agenda kufa. Buli omu yatuukira ng'essuubi limuweddemu naye Mukama nazza ebibye n'amukwatirako n'aba nga addengulo. Bwe tujja ku Cutica ye mwalabako ekyamutuukako ebbanga emabegakaawo ebbanga eriyise yatuuka n'okubba akataala k'emmotoka. Oyo yali omuyimbi ow'ettutumu ow'amaanyi. Yatuuka n'okubba akataala olw'okuba nga akozesa ebiragalalagala afune akasente agende agule era ebiragalalagala. So that is how bad ebiragalalagala bino kyebiri. However, leo tutunuulira tobacco misuse among the youth. Tobacco kyeki? Tobacco kiti guba muti ewakaawo mwabanga nago abaaliwo mu mirembe gyaffe. Ennaku zino muzibu gwa kusanga mu maka ag'enjawulo. So guba muti kumerako ebikoola ebiwanvu. In fact ebikoola ebyo oli asobola obiyitanga biba bikoola biwanvu. Sijja kugamba nti osobola obiyitanga biba tobacco. Tobacco ye taaba actually. Taaba aba n'ekikoola ekiwanvu. Abamu bamukozesa mu masabo. Nja bagamba mumukozesa mu masabo. Abalala bamukozesa mu okumunywa nga sigala. Abalala mu ebyombo shisha ebyo bye munywa nze sibitegeera. Actually I advocate government weyavaayo negamba nti ebintu bino byonna tebiddamu kunywebwa mu lujjudde ate n'okunywewa nebiwerebwa. So nze kyansanyusa nnyo kubanga byonoona obwongo bw'omuntu, byonoona obudde omubiri gw'omuntu. So tobacco oyo ye taaba. Ekyenjawulo ekiri ku taaba oba kati tumutwale mu ngeri ya sigala. Ekyenjawulo ekiri ku taaba nti wojja ku sigala ng'ogenza okumugula bakuteekako smoking is dangerous to your body. Naye ate n'osanga omuntu ategeera asomyeko alina n'abaana azadde ayina amaka nga bannange gwanywa naye nga n'akapapula akasoma wali akaliko it is dangerous or harmful to your body and health. Mwagala bakole ki babatereke akagambo it causes lung cancer, it causes a bad breath. Byoyagala bakuteereko omanye nti mubi oba okitegeera. So nga tonnaba kubaako kyokola sooka olowooze bibi ki ebiri mu taaba ono gw'ogenda okunywa oba nga tonnaba kumunywa bibi ki ebimulimu. Tugenda kutunuulira omanyi nti taaba aleeta enviiri okuwunya. Zino enviiri omuntu anywa sigala asobola okuba nga ne bw'omusemberera bw'oti kati kubamu akafaananyi obadde na mukyalawo oweeka oba omwami wo bwe muba mu buliri nga mwebase n'owunyako bw'oti genda okuwulira toyagala kussa ng'owulira taaba enviiri ziwunya alinga atanaaba so nga atanaaba buli lunaku.
okitegeera so taaba byebimu njagala tuyitemu katono nnyo bibiri bisatu ku bimu ebibi ebivako taaba ono kuliko okuleeta lung cancer amawuggwe gano gagibwamu ebituli olw'omukka guno gwosika buli wosika ne guyingira gukola ekikooti ekya bbulaaka ku mawuggwe ne gajjamu ebituli n'omaliriza nga ofunye lung cancer okitegeera bwe tujja mu bakyala ngenda kuba nkuba abasajja n'abakyala bwe tujja mu bakyala ale menopause yembeera eri ng'omukyala takyasobola kuzaala bwe kiba nga kibadde okusinziira ku mubiri gwo nga kiri ku myaka 58 bwe kikyo kisobola okuba oli kusigala omukyala kisobola okujja ku myaka 4 n'ogenda mu menopause noba nga tokyasobola kuzaala n'otandika bandoga balayika ninoko onangendera ku mulagu kirabika nze ewaffe bwe tutyo biki that is the trash naye nga ebyo byonna bivudde ku taaba ono gwonya bwe tuvaawo tugenda ku bano abasajja njagala nkome ku bano abasajja kikuleetera amaanyi g'ekisajja okendeera awo bagambye nkubeewo nnyo ndina ku kamera wano kuliko Jatindi Lawrence ngera bwe ngamba nti bagambye nkubeewo nnyo awo yabaŋŋambye aŋaye kubawo nnyo awo so kireeta amaanyi g'ekisajja okendeera gatya nti buli woonywa sigala ono n'osika omukka guno n'oguyingiza munda gukendeeza amaanyi ago gugenda wano bakayita katago kaki Jatindi kaba kaki kano akak'omunda awo kati akaproducinga glands ezo ziyongera ku maanyi g'ekisajja nowesanga oli tazaala takola ki ebintu webityo so omukka ogwo mubi nnyo generally sigala nga ye oba tobacco oba taaba mubi nnyo eri omuntu yenna bambi tomunywa mwewale ate era naawe amunywedde tomunywera mu lujjudde kubanga waliwo kye tuyita passive smoker gwanywa n'ofulumya bwoti bw'omuntu akuli okumpi naye aba afuuse munyiwa sigala kubanga omukka gw'ofulumya gwassa weewaawo mu dakiika eno njagala tugendeko ew'omusawo omukukutivu aludde mu mbeera eno ey'okusomesa ku tobacco atubuulireko katono nnyo atubulireko bibi ki ebiri mu tobacco ate era njagala omanye nti buli kibi kibaako n'ekirungi agenda kubulira birungi ki ebiri mu tobacco katufuneko short break katono nnyo tugende mu interview ya Dr. Baguma ng'atunyonyola bibi ki era birungi ki ebiri mu tobacco use oba misuse maximum to the world Carol upon that time baby let me walk for you balance otro ser da como tema kusaba tofuna no nyole como tema me heart with the man yeah como tema malonji ta the best one kole ko kusala ekirime kya taaba kyanjawulo Katonda ine engeri gyatondamu ebintu bye yatonda ekitonde kya taaba nga kati okunoonyereza kutulaga nti mulimu ebirungo 14 ebikola ki ebyo Katonda bwe yabitonda bwe butofaali buvaamu ekirime naye nga 40 ku ebyo butwa bwe nsobola okukyogera mu Luganda butwa nti birimu ebirungo ebisobola okukosa obulamu bw'omuntu ekitegeeza nti ye nga taaba talina kalungi sayansi kati gwe tulina okunoonyereza tanaba kutulaga ekirungi ekirimu naye bajjajjaffe n'abamu basobola okutugamba nti waliwo ekirungi taaba oyo gw'olaba bw'oba oyagala kugoba emisota waka ofunawo ekikolo kya taaba okuumira enkoko zo simbawo kikola kya taaba emisota gidduka taaba nkugambye mulimu ebirungo
ebireeta ebina obulabe ku mubiri. Mu Lungereza bagamba nti carcinogenic substances zonoona omubiri, zisobola okwonoona omubiri. Naye taaba ate alimu ekirungo kye bayita nicotine. Nicotine yatondebwa nga bw'ayingira mu mubiri agenda ku kitundu ky'obwongo. Omanye obwongo bulina ebitundu ekiwulira ebitundu by'omubiri nga bwe bikola, ekiwulira oba ebbugumu lingi nti olinye ku muliro baki, ekiwulira obulumi, ekiwulira ekisanyu. Obwongo bulina ebitundu, buli kitundu waliwo kyekikolako ku mbeera z'omuntu. Kati nicotine ono agenda ku kitundu ky'omubiri ekireetamu kusanyu. N'omubiri n'omwenge bwe guyingira awo we gugenda pleasure part. Kati n'atumbula omubiri okuwulira nga kufunyemu kasanyu. Naye ekizibu kya nicotine agwako ku bwongo mangu. Kati bw'otandika okumanyiza obwongo nti akakuleeterako okuwulira ku kasanyu, kuwulira bulungi, kino kyotaddemu. Bwe kigwamu nga weetaaga ekirala. Kyova olaba bw'otandika okunywa taaba ofuuka musibe. Etteeka teryagoba kampuni za taaba. Etteeka likugira enkozesa ya taaba. Kankugeraganyize taaba oba ku asidi oba ku mundu. Tosobola genda mu dduuka n'ogula emmundu. Naye ne bw'ofuna emmundu nga teyise mu mateeka bwe bakusanga nayo, naye tekitegeeza nti factory z'emmundu baaziggala. Nedda ina kasongala gye bali bakola amasasi. Abantu abafa ku lwa taaba, just okukozesa taaba, basuuka mu bukadde 8 buli mwaka. Ebitundu ebisuuka mu 10 kumpi abakakadde k'abantu buli mwaka bafa, si lwakuba bo bakozesa taaba oba bamunywa, lwakuba babeera n'abantu abanywa taaba, kye tuyita second hand smoke. Ekitegeeza gwanywa taaba otta akakadde k'abantu. Wegendereza kabokisi kano kwe bamutunda kalaga it is harmful to your health. Tugambe nti mmwe abali mu gavumenti mulina ettima, sitegedde kuba mulina ettima nti mwagala kutta. Bw'oba otambula olina akugamba nti awo waliwo ekinnya, ate n'ogenda n'okigwamu, kati abeera wa ttima. Naati gwe abamututta Abeera wa kubanga omuguza okimanyi nti it is harmful but you continue to produce yet you know it has no benefits. Kirina benefit. Mu nsi mulimu abantu abasukka mu kawumbi n'ebikumi ebisatu abanywa taaba. 1.3 billion people. Ng'oggyeko emmere endowooza n'omwenge kyekintu ekisinga okukozesebwa mu nsi. Kati katugambe nti ofuna siringi omuno gwa taaba ndoza guti kwa siringi 10. Katugambe nti ofuna siringi 10 ku buli munwe. Ekitegeeza nti okwata 1.3 n'obazaamu 10. Se billion emeka 10 mu meka buli lunaku. So mutunuulidde kasente. Mulimu abafunamu. Eriyo abafunamu. N'olwekyo abafunamu balwana nnyo ekintu kyabwe kibenga weekiri. Ate balina akasente akangi. Kyovula baffe tugamba nti bano nga bwe bali abagagga nga balina sente zaabwe nyingi, balina amaanyi mangi, ate bakwata obwongo bw'abantu ne babukyusa mu butwa buno bwe babawa. Katulungamye enkozesa y'ekintu kino. Tiwakube mundu nungi ekuuma, era bw'oba okuuma ku radio oba ku TV okuumisa muntu
nti naye tetugenda kukkiriza buli muntu abeere n'emmundu kuba bwagikyusa ate n'agiza ku mune afuuka wa bulabe luŋŋamya engeri ekintu kino bwe kikozesebwamu. N'olwekyo tugamba nti bano abantu abafa obukadde 8 by the way bw'ogatta abantu abafa omusujja gw'ensiri n'abafa siriimu n'abafa tibbi bonna bw'obakwata n'obagatta wamu tebawera bantu abafa ku lwa taaba mu buli mwaka. Taaba atta abantu bangi okusinga ng'ogasse omusujja gw'ensiri ne tibbi ne siriimu byonna ng'obigasse wamu bwe bulabe bwa taaba. In fact mu nsi yonna waliwo ekitundibwa mu mateeka kimu nga bw'okikozesa nga abakikola bwe bakulagira ufa. Waliwo ekintu kimu kyokka. Kiki ekyo? Taaba. Bw'okozesa taaba nga abamukola bwe bakulagira ufa. Kyo kiri mu nsi kyetundibwa mu mateeka kyokka. Taaba okunoonyereza kutulaga nti bw'oba oli myaka gye tuyita gya teen age 18 eri mu teen age 13 awo 12 mpaka 2 kuba 19 nayo teen age awo abantu we basingira ddala okutandika okukozesa taaba oba wakunuusa oba wakugaaya oba ono gwe tunywa. N'olwekyo olw'okunoonyereza okwo olwa sayansi oyo n'atulaga nti oli bw'aba awezezza emyaka 21 kizibu nnyo okutandika okukozesa taaba. N'olwekyo lwakuba taaba erinamu enjawulo abakola amateeka mu ggwanga lino abatukiikirira mu paalamenti kwe kusalawo nti gitandikire ku myaka 21. Olina okunoonya aweetongodde. Bw'oba oli kumpi n'abantu mita 5 teeka bwe ligamba noonya mita 5 aweetongodde onywe taabawo okomyewo mu bantu. Kwana kugambye waliwo bali abafa akakadde lwakuba gwe obataddemu omukka gwo onywedde taabawo n'obatta. So sembeera eri totta abantu baffe tukwegayiridde. Taaba gwe tumanyi ateekebwa oba mu keeki oba mu kuki oba mu ki oba mu chocolate eba engeri ya kumukweka nti bw'oba oli mu banno n'olya ku kakukiko tebali agenda kubuuza nti ate kakuki kaki. Abaana boodya ka biscuit kawudijo naye nga mulimu ki bataddemu kataaba. So eyo enkola eba yakukweka. Ekirala bakitunzi ba taaba kati bali ku nkola ey'okwongera enkozesa ya taaba mu baana b'obuwala abavubuka b'obuwala. Lwaki? Katale ako ke katale abaana b'obuwala abavubuka ate tebakozesa nnyo taaba naye nga gwe bubeera kitunzi olaba ako katale oyagala nabo bafuuke bakasitoma. N'olwekyo onoonya ebintu bye basinga okwagala. Lipstick so okola tobacco lipstick olaba olinga asiga ku mimwa gye n'ogamba omwana ono ayagala nnyo fresh lipstick nga naye wakateekako ng'agiraali. Taaba owa shisha bw'osanga mu buli kafu we tubadde tujjaawo wennyini ku shisha alimu ebirungo. Bw'ogenderera ebirungo ebirimu abavubuka b'obuwala bye basinga okwagala chocolate strawberry vanilla oyo gwosanga mu ice cream gwe baagala gwosanga mu cake gwe baagala bye birungo bye bateeka mu shisha nenga shisha taaba. Oluusi batabulamu n'enjaga entonotono ne babongereramu amaanyi nosanga omwana nga asanyuse omukka nga guyita wano n'omulala nga guyita wano. Olaba omukka kye gukola bw'ogenda mu fumbiro osanga waggulu oba wano ku bisenge wona nga waddugala n'omukka guno gw'oyingiza kyova olaba bakolola adda gudda ku mawugwe ne gukwatirako bwe guti. Kati aba agezaako omubiri guba gugoba guli omukka ogugenze wali ku mawugwe. Ekirala gwokyawo n'osanga nti buli lwossa omukka ogwandibadde nga gusengejebwa kuba amawugwe kasengeja
amukka gwe tuyingiza ne gagoba omukka gwe tweteetaaga carbon dioxide ne galeeta oxygen mu kutambuza omusaayi bulungi. Ogenda okwesanga nga akasengejja okoonoonye okwokyezza, ekitegeeza nti oxygen ayingira akendedde. Kyova olaba abantu ababadde banywa nnyo taaba oba nga bagayo oba banywa emmindi balwana nnyo emitima, kuba mutima pampu. N'olwekyo pampu buli lwokendeeza kyotaddemu naye nga oyagala epampingi etambuze mu mubiri gwonna, oba oginafuya ogikooya nekaddiwa mangu. Ngenda kubuuza, omuntu asobola okuva ku taaba era waaba asobola omuvaako asobola muviirako ku bbanga ki? Mu bino ebiseera bya covid kuba manyi abasinze okufa be babadde banywa taaba, kuba covid akuba amawuggwe, naye amawuggwe g'abanywa taaba gaali gaanafuwa dda, kati nga bwayingira akuba. Abanywa taaba mu kiseera kino kati okunyonyereza mu myezi gino ena gye BBC ne Luli yaleeta story, abavudde ku taaba olw'okutya covid nga bamuvuddeko. Bw'aba ali muzibu nnyo nga bamuvuddeko. Tewali kiri wano. Baasanga nti emyaka 10 egiwedde ebitundu 7.5 ku buli 100 ky'abalwadde abalina kansa ow'omukamwa, ow'obulago ne mu mimiro wano bamuyita oropharyngeo cancer, naye bagatta zonna ezawano, bonna obulwadde bwabwe bwekuusa ku kukozesa taaba. N'olwekyo taaba akuba ebitundu by'omubiri byonna, olwa buli obutwa ebirungu ebyo byonna bw'oteeka mu mubiri buli lw'omunywa.